Omuntu yenna ayina ensonga gy'alaba mu processes zaffe vaayo oyogere, vaayo tubuulire. Oba oli akusabye ssente, oba akusumbuyemuko, oba akoze atya, tubuulire tutegeere. Kubanga ababiri mu bantu bayinza okusobya, bayinza okukola era ng'enjogera ennaku zino. Kubanga bantu oli ayinza okubanga wakitiibwa nnyo mugundiivu, ayambala etaayi ng'eno gye nnyambadde, suuti ng'eno gye nnyambadde, ng'olowooza mwesimbu, naye ne weesanga kamuna esi mwesimbu. Bwe tukasita tutegeera tuba tugenda mu mugolola ettumba. Kati obuzibu bwa wano we buva nti bannaffe abamu abatafunye flag. Yes. Kati bavuddeyo bagamba nze saagifunye kubanga bansaba ssente neŋŋaana okuziwaayo. Teboogedde ani abasaba ssente. Nina omukulembeze omu gwe nalabye yabadde mwogerako eyo, Meya Mutebi Julius wa Kira Municipality. Teyafuna flag. Yes. N'asala eddiiro enkeera neegatta ku kibiina ekya PFF. Obutali musango eryo ddembe lye. Obuzibu bwali nti nga baakamwanjula enkeera leero tafunye flag enkeera n'asala eddiiro. N'ayogera wali n'agamba nti aba NUP tebampadde flag kubanga waliwo yansaba ssente nti azitwalira omu ku bakulembeze n'eŋŋaano zimuwa ensonga lwaki tebampadde flag. Bannamawulire baaliwo awo ne bamubuuza nti Meeya tubuulire muntu kyoyo. N'aga nti erinnya kandyesigalize. Neŋŋamba yiye Meeya Mutebi mbadde muwa bambi ekitiibwa nze nga nze. Era bambi ne bwe yafuna ebizibu ne tugenda tumukyalira mu ddwaliro nakinga naye kati bwe yayogera bw'atyo neŋŋamba yiye Meeya Mutebi ebyobuyaaye wabitandise ddi? Nga sinnajja wano tubadde twogerako nga twogera ku byobulamu. Tugamba naye kaakati mweyo gye muli nga mbuza aba NRM ne baminisita ebifo bimukiikirira amalwaliro ageeyo health center for zo ziri zitya. Waliwo omubaka omuminisita honorable bali omunsi yagenda bambi n'afuna obuzibu ng'ali eyewuwe mu kyalo eyo ne bamutwala mu kalwaliro akaawo. Teyamalawo naddakiika 10 yatekiriyo ng'agenda fiirayo. Katuni gye nalaba nga tajaamu. Ne mbagamba nti kakati bwe tulemerako nti amalwaliro gonna tugakoleko, tuteekeyo eddagala, tuteekeyo abasawo. Gwe n'olowooza nti ekyo tukinkwatako kubanga bwe ndwala bajja kuntwala e Nairobi. Ekizibu kijja kutuukako ng'oli eyo mu kyalo ewuwo. W'otuukira e Nairobi nga balina okusoosa samuya, bw'aba nga teri kiriyo ne Nairobi tojja kutuuka, ojja kuba ofudde. Olwaleero twala omukisa guno okulamusa kuba Uganda, oba awo n'abatali bannayuganda tubalabe eyo mu streaminga biki muli international nnyo. So n'abatulaba yonna gye muli tubeebaza, mwebale kutega kutuota buliro. Tusuubira program ejjatambula bulungi. Okay. National Unity Platform eri etya muli mutyeruddeyo abantu bamwe bagize bakwatibwa gye tuli eyo bitutwala bwe tubitwala. Yes. Gye tuli tukwasaganya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Oyogedde ku kyokuyoola abantu baffe. Yes, abantu baffe babayoola batusumbuwasumbuwa okutuyiikiriza. Kubanga bagenda ne baga nti kakati ono katumuyoole then eventually tunaanoonya kitumuteekako. Kye bakoze Alex Wise amufumbiro baze ku kooti okweyimirirwa bayidi mutu naki tumukwate. Batuuseyo eri nti ensonga eyadduyiro 12 February naye nga teyaliyo. Kale tumale kagiteekateekayo. So kwe kutusumbuwasumbuwa ne tusiiba mu ebyo ne twetolola makooti ne tugira ne so kutuyiikiriza era balooza nti kijja tusala speed naye tuli banywevu tusigala tumuvinga. Okay. Yes, kale katubasabire bwe mbiyitemu kubanga byagenze mu kooti. Sagala tubimalireko nnyo budde naye of course tujja kukituukako. Tugenda kubyogerako naye ani oyinza okuvuga gwe mutsemateeko oyinza okugamba nti oba subjudice. Yes. Kati gwe subjudice tekitina we kwatirako. Nze nali badde neraliikirira nga munnamateeka nti teeka lya subjudice lijja kunkwata naye ate litya njogera kusaka musansiza abantu baffe. Ate lesogerana nnyo ku musango guli mu kooti naye nti kakati abantu bawambiddwa. Tukoze arresting etteeka bwe ligamba. Yes. Muzaawo muweezaaleeya n'emmotoka ezabuyonjo ne muyoola omuntu. Waliwo family aliwa mututewa
waliwo provision ya penal code ndowooza egamba nti mulina okufuna olukusa okusobola okukola drill kubanga omusango gubavunaanwa nti abantu bano benyigira mu kukola drill oba eringa parade ey'amagye ate nga ejjukira bayisa the UPDF act nga bagamba nti ebintu ebimu nga magye ge galina obikola penal code eyo lwaki temwafuna lukusa oba oliawo baba bo bagamba nti mwakikola mu bwenyi bw'amateeka katulaba wano wetuli abantu bana mu studio eno bwe tuyimirira ne tuyimba oluyimba lw'eggwanga ne tukuba mu ngalo ne tuwaana bwe tuba nti kale tuwaana simba wano wetuli kati kino kyo bayinza okugamba nti training y'amagye naye etya temuba formation nga gye mwakola katuli abantu bana tugala kakati babiri maaso babiri emabega eyebeera formation kati awo tuba tuli mu training y'amagye tetuli mu byambalo ng'omwayambadde bibye kati oba ekyo kyekibatiisa kirungi okikonyeko ekyo kakati abaana baali bambadde ovulo emyufu ekyo kyambalo ky'amagye mwami Diiki si kyambalo ky'amagye naye abamu balinako ngaani ani gwe walaba ne pips olaba ovulo bakanaabe bambala zi ovulo bamakanika ne bambala ovulo abantu basanga mu nnimiru zange bambadde ovulo kituufu ovulo kyafuuka ddi ekyambalo ky'amagye ebyambalo by'amagye buli omu abimanyi zino zikamafulagi naki nalabyo n'omuyimbi yani Kamiliyoni walabye ekyambalo kyali yambadde kati abo lwaki si be bakwata kubanga ekyo kyambalo ky'amagye kyennyini naye kakati ovulo emyufu goleerabyeko abo amagye nga bambadde ovulo mpozi bamakanika aba UPDF bambala ovulo za kalaki izame green katolaba okusookera ddala bamakanika ng'abamakanika abalala bonna ate ekira za ame green feza kalaki za red kati zafuka ddi ez'amagye ezo olaba nti just babikola bino okutuyiikiriza obuyiikiriza nina akantu kenalabye ku tweet hando ya UPDF nga bagamba nti batandika eddoboozi lya president wo lwe yali ku kitebe ng'agamba nti ye muyeekera oba mwakalaba kaako kagundi ako kati ndowooza bazze bagatagata omuntu bw'amala okukola komenti eyo nti ye muyeekera ero n'akola drills z'amagye ekigambo buyeekera nekibaleetera okweraliikirira si kweraliikirira okay of course beeraliikira kubanga balaba abantu bannayuganda bangi batuwagira baagala nkyukakyuka ekyo kyokka kibatiisa ne bwotazaako kirala naye oli bwagamba nti yes njeekera gavumenti eno mu mateeka okuyeekera kitegeeza nti nkuwakanya kakati mu lulimi olutuufu nze akulira oludda oluyeekera gavumenti mu paalamenti okiwulira ekintu ekyo okuyeekera kitegeeza kuwakanya of course waliwo abayeekera nga bakutte emmundu ng'abamwami Museveni bwe baakola bo baakwata emmundu ne bagaa nti okuyeekera okwaffe kugenda kuba kwa mmundu si kwa bigambo ne bagenda mu nsiko kakati ffe tugamba nedda tubayeekera mu mateeka tubawakanya mu mateeka so kakati ne mu paalamenti gyendi yinza akulira oludda oluyeekera gavumenti oluwakanya gavumenti oba oluwabula gavumenti ekyo nakyo tebakyagala kubanga singa akulira oludda oluwabula singa bye tubawabula babigoberera nesi bwe kiri so ekigambo okuyeekera kubeera kuwakanya nti nkuwakanya naye mateeka kubanga waliwo abayeekera bo ne bakwata emmundu ng'abo Museveni bwe baakola ffe nedda buli kimu kye tukola tukikola mu mateeka kakati londo olugambe nti kakati bano abatuwakanya batuwakanya batya bakutte emmundu bagenze mu nsiko oba batambulira mu mateeka kyovudde olaba n'abaana be bazze bayoola naki tewajja kubaayo n'omu gwe basingisa omusango kujja kwe bateekako akazitu bambi ba Olivia Lutaaya mukkirize bwe mutakkiriza temujja kuvaayo ne basayininga bambi well kakati ogambye nti kiriwo ku in other words olinga agamba nti kino omusango guno gwa byabufuzi of course gwa byabufuzi ate era guzze mu kiseera kino nga tugenda mu kalulu omanyi buli election cycle ate baakikola ku luli tiimu yaffe ekulembeddwa presidential candidate waffe mu kaseera ako yali Kalangala ne bagiyoola yonna banubya ndi abo baani ne batwala mu nkomyo baabayoola ng'ennaku z'omwezi 30 December 2020
naye ku file bagamba nti bazza omusango gw'okubeera n'essasiri mu bonna abantu abo 30 nti omusango ogwo baguzza nga 3 January 2021 olwedda awo bali mu kkomera kakati ne weebuuza omusango ogwo baguzza bali mu kkomera kuganga olaba byakuyiikiriza kyovudde olaba eventually ne babata nga tewali nsonga lwaki baali babasibye so babikola okutuyiikiriza babikola okutunafuya of course kyebeerabira line effujjo lye batukolako libakola ku bantu ate beeyongera bugumu n'obuvumu so kati bo kye balowooza nti kakati kino tukikole tubanafuye tubamalemu amaanyi tubasale speedi fe kitwongera buvumu kubanga tewali tteeka litumenya muno bw'okwata omubbi olinga akimanyi nti abbye era atandikirawo kwetonda bamanyi yaziza omusango naye omuntu ataziza musango kyovudde olabira babalabye bawaiswa abaani nga bagamba nti ffe tuli bagumu kubanga tetulina musango gwonna gwe tuziza kati gwe kyolowooza nti abantu bano ogenda kubapondoosa ogenda kubamalamu amaanyi ate beeyongera maanyi bayinza obbateeka mu mbeera nga omusango tebagumalaako mu bwangu ne babateeka mu mbeera nga omusango babeera bakola adjournment mubeera nga mwewuba ku remand bwe mutyo obudde ne bugenda oba baagala balemesa na kwesimbawo kubanga bamu balina interest mu kwesimbawo ne bwe banaakola batya kino kye bakola kiringa kusiwa nsaano ku mazzi tenywera kubanga nkugambye nti ne 2021 nga tugenda mu kalulu ako nzo zamanyi nti kati ttiimu eno yonna yewa Kyagulanyi amaanyi bwe tugimuggyako aba awedde niye nkeera era n'alumba ne ttiimu endala munange tuli bangi bannayuganda gye bali bangi eyo abagamba nti nedda tukuuye ate si muffe mwekka walabye aba NRM mu kalulu kaabwe abanene nga bagamba nti abanaye buno obubbi nze sibulabangako ene mundu n'eryanyi lyakozeseddwa sirirabangako bulijjo ate abawolereza ebintu ebyo kati bannayuganda bangi abali eyo nga bagamba waiso bwe yabadde ku kkooti nga tebanamusomera musango yalumiriza gwe bavuganya naye raba enakaweyo ng'agamba nti Kabaziguruka yali emabega wa bino byonna owa PPF ekyo naye nakiwulidde ng'agamba nti y'omu ku kubazanya emizannyo egitategeerekeka tukyakirondoola naye era yakikkaatiriza nti namba emu kumusiba Jimwayi Museveni gavumenti eno emuteekako egezaawo kumulima empindi ku mugongo oye President Museveni ayinza okuba amanyiddwa kale gavumenti ye naye ate honorable Kabaziguruka kino n'akyongerako n'agamba nti omuntu ono mbulira abantu bonna bakola ebintu bingi mu politics oba anoonya bululu of course akalulu akanoonya naye kino kati oyonoona erinnya lyoli jjukira nti bamusibanako nga bamuvunaana okwagala okuwamba gavumenti eventual ate nokkiriza n'obeerayo ebbanga eryo lyonna ate n'otandika okukolera kyenyiza okwogera nti bingi bituwulira eyo n'abavubuka bangi bebayoolayoola ngaenwe balina abantu bannabyabufuzi abamu be bazisongamu ono yeyansibya tukyabinoonyereza netubirondoola naye mulowooza biyinza okubaamu eggumba oba anti mugambye nti tubinoonyerezaako tubirondoola kubanga n'abavubuka bangi batera okuyoola abavubuka tukubira essimu abatutteeyo kiraroodi wawa ne bagamba ono yatusibya ono yakoze bwati so bibeeramu oluusi Kabaziguruka ayinza kuba bw'abanga abikola ng'omuntu oba tenkugambye tuli mu kulondoola kati nkubuulire nga tetunatuuka ku kinyusi kati ba Edmonton omusango ogw'e Masaka omanyi abaguteekayo tobamanyi bannabyabufuzi so kakati bibeeramu oli tayinza gamba nti gavumenti yokka yekikola so nekino nakyo tukirondoola kubanga bingi betuwulira naye waliwo obujulizi nti bannabyabufuzi ebiseera ebimu babikola ba Edmutwe nti simanya babbe sweta simanya bakola ki mu musango gwennyini ku judge sheet abagulimu bannabyabufuzi b'e Masaka n'omulamuzi yabasoma amannya singa kati tebagasoma mwali gavumenti byabufuzi so oluusi bibeeramu so nekino nakyo twakiwulidde tuli mu kukirondoola okutuuka ku kituufu kyennyini emabega kaawo waaliwo enteekateeka y'okuleeta omukulembeze ow'opposition omu okuvuganya ku mukulembeze bw'eggwanga naye
mwenga aba National Unity Platform mulinga abatakiriiko ekyo mwagala kuleeta kandidate wammwe nga njagala kukikuusa ku kya ekibiina ekya kabazigeruka kyavaamu mulowooza nti oba engeri gye mutakolagana eno bayinza okuwagala okuyitira eyo? Sikitegedde kibuuzo ekyo era kyosembezaayo naye kale kankiddemu bwe nti kuba kati bw'ogamba ogenda kiddemu nga tokitegedde oba nziremu mu kibuuzo? Kankiddemu. Okay. Ogambye nti fe aba NUP tulinga abatakiriiko ekyokuleeta single candidate ngolinga aga nti waliwo abakiriko nti fe aba political parties balinga bagamba nti baagala okukola nga baani fe ne tugamba nti twagala kukolagana n'abantu bulijjo sifa aba bakuŋŋaanya ne tubakyaza ekavule ne tukola ki kati ogamba otya nti fe tetukyagala nga bulijjo fe tugezaako bannaye mujje kale tusabe awamu tukole olukuŋŋaana awamu tukole ki in case bazze gwogamba nti fe nga fe abaze bagezaako ebbanga lino let's presume nti bagambye kale mubeere ne candidate omu candidate wammwe owa National Unity Platform ne bagamba nti nga tugezeeko omulala muyinza okukkiriza opposition ngekanyiza ndi tuleete candidate omu naye nga si Kyagulanyi? Opposition kyeki kuba katulinga agamba nti fe tuli ba of course muli opposition you are the leading opposition naye ebibiina ebirala okuli FDC okuli UPC okuli DP okuli PFF n'ebirala byonna ne bigamba nti we are bringing another candidate naye si candidate wa NUP. Mu 2006 waliwo kaweefube ow'okukyuza bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubeera ne candidate omu tekyasoboka ne bakiddamu 2011 mu IPC Interparty Coalition era ne kigaana ne baddamu 2016 TDA the Democratic Alliance era ne kigaana 2011 twaddamu era ne tugezaako ne kigaana. Ensonga eno ebiseera ebisinga egaana olw'ensonga ez'enjawulo. Kati 2011 meeting ezisinga zetwalinga nazo twazituuzanga mu maka g'Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo. Yes. Kati nga tutuulaawo ne tweyabya ne twemalayo ffenna naye ate tuba twakavaawo nga tetumanyi nti Oweekitiibwa ate byonna bitwogeddeko abituusaayo wa mukama we ng'ebyo byonna tetunnabitegeera. Kivudula bwe twava mu kalulu ne bamuweerawo omulimu nti kakati enkolagana yali etandisaawo. So kati oluusi mbeeraawo ku mmeeza mwogera mwemalayo byonna naye nga buli omu tali ku mmeeza awo. Abamu bataddewo obuteesi matu olumaliriza omu agenda kukozesa ewalala. So kati nga obuzibu oluusi bubeerawo bwe butyo. Naye mwami Nvule n'abatuuliriza nze essuubi eryange era n'ekimpa essuubi ennyo ku nsonga eno nti bannayuganda bo bali bumu. Bannababyabufuzi kiyinza okuzibuwala ku lw'ensonga ez'enjawulo 2016 era baatuulanga ne Dr. Kizza Besigye bonna be yatuulanga nabo kati bali mu gavumenti kwegaba booli abo baali ku mmeeza awo nga bo tebali serious bali ku birala nnyo. So kati nga ne bwe munaakola mutya temujja kuvayo na muntu omu kubanga buli aze ku mmeeza eyo buli omu alina missoni buuli awo si yeemu nti kakati tufune omu abamu nga bazze just kukyankalanya mbeera bireme kukola era ne mukiraba. Naye ekyenkiza ennyo nti bannayuganda bo bamanyi okwegatta bamanyi okufuna joint candidate owaabwe era muzze mukiraba 21 nga balina owaabwe 26 nga balina owaabwe 2011 newankubadde IPC yagaana bo baafuna ne bagamba nti kati ono ye candidate waffe ow'enkyukakyuka 2016 TDA negaana naye mu kulonda bannayuganda bo ne beegatta ne bagamba nti ffe ono ye candidate waffe ow'enkyukakyuka 2021 kyekyaliwo era. So kati ffe bannabyabufuzi oluusi ne tuddamu kwetooloola kwaffe naki bwe twebuzaabuza ono n'alita kino ono n'akola atya n'agira atya. Naye ekyenkiza ennyo bannayuganda bo bafuna joint candidate waabwe ne bagamba y'ono ne batambula naye. Kati mmwe ne mudde boardroom zammwe ne mwerimbalimba ono bw'abalumika ono bw'akola ki ne bitaggwa bo bannayuganda eri basalawo
nibaga nti kati ono ekandetwa waffe wenkyukakyuka era kirabika mu results batandise n'okusonda akasente kembadde musonda ku kitebe ekyammwe ekya National Platform. Well, njagala tutuuge ku nsonga yennyini ey'okusonda sente. Mwatandika campaign ey'okuŋŋanya sente, mwayogera ku billion 9 nze mwetaaga okulwaninga campaign eza 2026. Mutuuse wa mekazi mwaka kuŋŋanya billion 9 twakyogera nti kyekyali badde omuzungu kyayita ideal nti ekisaanidde ekyetaagisa obulungi tugende mu kalulu nga tuli set obulungi kati biranga target gy'osetinga tuyinza obutagituukako naye nti ye target yali badde ennungi mwazifunye nedda byensonga lwaki mwegatta ku iPod mugatteko kubanga jukira mwali mugambye mujja kufuna abantu bajja kulwaninga campaign mugenza okulaba obuoli obugambe temunazifuna kati iPod egenda otuwa obuwumbi omwenda anti iPod egabira ebibiina yes kasoke mala ekibuuzo kibasosa okubuuza nekyo nakyo ngenda kitta so nitugamba nga banegala of course batukubira amasimu bagamba naye ffe twagala okuwaayo buli omu kyasobola ku campaign tubagamba mulindeeko waali baagala nabbi tandika nno omwaka guwedde so akaseera nekatuuka nitugamba nti kale bulijjo mukitusaba buli omu asobola okugattako ettaffaali so bali mukikola era updates ziweebwa buli wayitawo weeks nga 2 ono bali mwezo kubanga yakulembera kawefube waffe oyo ajja kuba era buli weeks nga 2 ku 3 awa update kati wano wetutuuse era the latest naye ejja kujja katugende ku iPod. Yes. Ekibuuzo kya iPod emabega kaawo mwali muganya okwegatta ku iPod nga mugamba nti engeri gye bagiteekawo si nambulukufu ne mugamba nti well kati emabega kaawo nakulira okutegeeza nti etteeka lye libakaka okubeera mu iPod. Weewaawo iPod nga bwe yali kyali kibiina kya bwannakyewa tuyinza okuyita NGO. Yes. nga willing entrance willing participants bebabeeramu really kakati teeka libayita Political Parties and Organizations Amendment Act lyagenda ne likola National Consultative Forum kubanga eyo eriwo mu mateeka era National Consultative Forum yegatta ebibiina byonna mu ggwanga ebiri ku register ya Electoral Commission biringa ebibiina 27 awo kati ebibiina ebyo biri mu National Consultative Forum eri mu tteeka akulembera National Consultative Forum chairman nominating ekibiina ekiri mu government amyuka ssentebe ekibiina ekiri mu opposition kyekimunominatinga era tuzze participating mu National Consultative Forum twasooka okuteekayo amyuka ssentebe eyali omukyala Jolly Mugisha nebambi yafa kati netuteekayo Benjamin Katana era meeting zituula kati etteeka lino lyagamba nti mu National Consultative Forum kubanga eriwo mu mateeka tugenda teeka mu organs 2 oba ziyite departments 2 department emu ya bibiina ebitalina babaka ba parliament organ oba department endala ya bibiina ebiina ababaka mu parliament kati ne bagamba nti department y'ebibiina ebiina ababaka mu parliament tugiwadde erinnya ye iPod. Yes. Kakati nekitegeeza nti iPod bagituyingizza ku mpaka lwa buwaze lwateeka liteeka eryo of course etteeka lino tukanya nalyo ne mu ngeri gye baliyisaamu tebeebuuza ku stakeholders byonna byali byamankwetu naki tugichallenginga mu kooti naye nga bwe tugichallenginga liteeka eririwo nti kakati bagituyingiza ku mpaka nga bwe bayinza okuzuuka ne bagamba nti kakati Parliament ya Uganda erinnya tugenda dikyusa tugenda giyita iPod ya Uganda nze ndi mbaka wa Parliament abantu bannaka West bannonda okubakiikirira kakati kiba kitegeeza nti nange baginyingizeeyo iPod ya Uganda kuba erinnya balikyusizza already ndi member so already tubadde members aba National Consultative Forum ne bagamba katukyuse erinnya erya department eno emu kuzo kubanga eri iPod yali muteeka so kati teeka nga bwekyo bwe liri tuli challenginga niririwo kaakano kubanga bakikola
kyabuwaze kati is a contradiction ate etya bwe mugamba nti first of etekero mwali kuba nnyo nga mugamba nti kyama ate tukyali kuba kati tuli mu kooti then eventually ate ne mwagala okulikoleramu ate kati olaba wowabye nkugambye nti kati kyogaa twasaba nti tugiyingire ate mwasaba etteeka bakyusa linnya wali awali national consultative bulabe ki obwandibaddewo bwandigambye nti ffe tetujja kuyingira mu kintu kino n'etteeka lyerituteekayo likyamu what would they do bandi bakoze eki anti the issue yeeno ipod nga bwe yali nga ngo nga batuula awo ne banywamuko kacaayi ne beekubisa ebifaananyi ne boogeramuko ku nsonga ez'enjawulo ati kakati banne naffe mutuleke tukole enkuŋŋaana zaffe naki nti kale naye ne bafuluma mu biseera ebyo aba FDC ne bagenda ne babakuba zitiyagaasi naki era ne FDC naye negamba kati entula zammwe tetukyazijjamu ojjukira waaliwo meeting eyali ennene ya ipod nga waliwo columns ez'enjawulo eya yellow eya blue eya green naki beeyaba yonna eya blue yali nkalu nga bemulugunya bagamba naye tujja netwogera ku bintu bino nga byakiguumaaza so ne tugamba nti ati tugenda mu bintu byakiguumaaza kakati etteeka baalikyusizza ne bakyusa erinnya kifa kitegeeza nti nga bwe nkugambye nti bwebakeera ne bagamba nti paalamenti ya Uganda erinnya tulikyusizza kati tugiyise paalamenti ya ipod obaki already ndi member kakati kyetuliko tugamba nti kakati mwatutaddeyo ku mpaka mu tteeka kubanga tuli kibiina kirina ababaka olaba bwe mwegatta ku mukulu gwe mutamatira already mu parliament tutuulayo ne bannabbanja bitamungu baani betutamatira era tubeera tuyomba nabo buli kiseera waliwo akaseera omujja okubanga simwe mulina obukulembeze ani alina obukulembeze bwa ipod at the moment kati nga munnamawulire byonna waali badde obimanyi naye kale nja kuyambako mpa ku information so kati kyetugamba minisita tombuulidde ngenda kukubuulira uliriza minisita owa justice ne attorney general balina okucraftinga kyetuyita regulations ze ziteekesa etteeka mu nkola kati tubabanja regulations ezo ne MOU gye boogerako tugamba nti kakati mwatuyingizaayo ku mpaka mwakyusa erinnya olwedde ku mpaka kakati twagala otegeera regulations ezo zifaanana zitya twagala tuzitunuleko tulabe oba zikola amakulu oba nedda kubanga kiringa ogamba nti yes batuyingizaayo ku mpaka naye ne bagamba nti kakati oli musajja musiraamu nedda omusiraamu wuuli sula kakati sula nti bamuyingiza mu ipod mpaka bamuyingizamu naye ne bamugamba mu nsonyi okukozesa example eno naye ejja kuyamba okujjayo kyengezaawo okujjayo ne bagamba nti kakati buli meeting ya ipod tutandika n'ekyenkya ekyenkya nga kuliko enva sula ye zaatakkiririzaamu kati baba sula bwabagamba nti nedda kati ekyo kyemutadde mu regulations mu regulations bibanga biragiro nti ebiragiro bino bimutaddewo ebiteekesa etteeka liri mu nkola kati kano akawaayiro nze sikkiriziganya nako akagamba nti tujja kusooka kulya nva ziri ate enva ezo fena tuzirakozooka tewayinza gaa nti zonna bateekawo variety anti kati ebyo byonna byenjogerako nti kati kirina okubeera nga kiri clear kubanga bayinza okikola mu kawaayiro wali ne baga nti zenva zokka ezirina okubeerawo ate mwenna mulina okulya kati osula wajjira n'agamba nti abagala okulya enva ezo bazirye kati muteekewo akawaayiro akagamba fe abalala abatalya nva ezo tulye endala kuba kati munyingizaamu ku mpaka kati mba nina interest ku tteeka erinvunaanyizibwako kuba kakati gye ndi mu tteeka singa kiri ekya NGO kati batuyingizaayo ku mpaka kati tugamba twagala okutunula ku regulations ne MOU luli twali tuli interested okubitunulako naye kati tugamba twagala tubitunuleko kubanga mwatuyingiza so twagala mutukolere obuwaayiro buli obugamba nti mwenna mujja kulya enva zino nga ffe enva ezo nedda kati tutambula nazo bwaba bakoleddemu ensobi bagamba nabali twali nabo ewa anti nga bakoledde ensobi mu ipod yaabwe oba bayisizza ebintu ebikyamu waliyo obusente obukyamu bagamba aziryanga nabali anti kati awo tetunnatuukawo tugamba musooke mutuwe regulations ezo
era nakyogerako mu parliament Attorney General n'agamba tuzikolako tujja kuzibawa kati tuzirindiridde tuzitunulemu tulabe zikontana ne ssemateeka oba nedda kubanga ssemateeka egamba nti regulations acts of parliament naki zonna tezina kontana naki na ssemateeka wakati oyinza okukola regulations n'ogamba nti abakulembeze bonna balina kuba basajja kati akubutuka tunulamu ng'akawairo tugamba nedda kano kakontana ne ssemateeka abakyala bakibumba baggalira ebweru kati ebyo byonna kati tulina interest okubitunulako kuba kati batuyingizaayo kati kiringa juzi twali tukola ennongoosereza mu rules of procedure eza parliament era nasaba draft ningamba kanyitunuleko oba osikanya n'ebintu bingi naki naye kati zino rules zigenda kuba zinfuga nga member wa parliament newankubadde ndi ku ludda oluvuganya oluwakanya government njagala nzitunulemu kubanga saagala mukole rules muteekemu nti ku lunaku buli lwa kubiri ffenna tulina okwambala yero nga kuliko ekipande kya Mwai Museveni kiyinza okubeera mu rules kati obudola naga muzituwe tuzitunulemu tulabe kuba kati zitukwatako ziba zigenda tufuga kubanga already tuli ba member wa parliament point ndo zitegerekese bulungi abatuuliza ngenako mu bulango bwe tukomawo tugenda kweyongera tuli mu program Lutindo mu studios tulina Honorable Joel Ssenyonyi Lutindo mu studios nina Honorable Joel Ssenyonyi kulembera oludda oluwakanya government mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Honorable Ssenyonyi, olunaku lwa leero tutegedde nti musazeewo oba ku lunaku lwa bbalaza n'olwokubiri mugenda kutandika vetting process ababaka ba parliament abaagala okukwatira ekibiina kya NUP mu lukiiko lukulu olw'eggwanga ticket. Vetting eno ekolebwa etya? Tulina akakiiko akateekebwawo ssemateeka yaffe kayitibwa Elections Management Committee nga ke kakwasaganya ensonga zino. Vetting kuba kusunsula ne mujja ne bamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo bikwata ku kibiina, bikwata ku struggle, bikwata ku kifo kye weegwanyiza, ku buweereza bingi generally era nga ekiva omwo kyegattibwako ekiva ku ground yo kikyeyogera kubanga kikulu era abantu basindikibwa eyo kubanga kutega nkesi era abantu boogera bagamba nti ono gwe twagala oyo nedda bayogera mu Kawempe North ne bagamba Nalukola gwe twagala so iyo kawefe gwe tuliko mwatandise ne local government naye mu local government tulaba nti awamu tebyatambudde bulungi era abamu ne basalawo nti bagenda kujja ku bwannamunigina nga si bamativu n'akakiiko akasunsula abamu bagamba nti tekaabadde kesimbu oba kye bayita fairness abalala ne bagamba nti obwedda basabwa ssente era tekireka ekibiina nga kiyulise tutandike n'ekyesente bowulidde bagamba nti oga nti babasaba ssente abamu bagamba nti basabwa ssente abalala ne bagamba nti tutandike n'abo abagamba nti basabibwa ssente tuze tukyogera lunye nti ayina ensonga gy'alaba mu processes zaffe vaayo oyogere vaayo tubuulire oba oli akusabye ssente oba akusumbuyemuko oba akoze atya tubuulire tutegeere kubanga ababirimu bantu bayinza okusobya bayinza okukola era ng'enjogera ennaku zino kubanga bantu oli ayinza okubanga wakitiibwa nnyo mugundiivu ayambala etaayi ng'eno gye nnyambadde suuti ng'eno gye nnyambadde ng'olowooza mwesimbu naye ne weesanga kamunaye si mwesimbu bwe tukasita tutegeera tuba tugenda mugolola ettumba kati obuzibu waawano we buva nti bannaffe abamu abatafunye flag kati bavuddeyo bagamba nze saagifunye kubanga bansaba ssente neŋŋaana okuziwaayo teboogedde ani abasaba ssente. Nina omukulembeze omu gwe nalabye nabadde mwogerako eyo Meya Mutebi Julius wakira municipality
teyafuna flag. Yes. Nasala eddiiro enkeera neegatta ku kibiina ekya PFF. Obutali musango eryo ddembe lye. Obuzibu bwali nti nga bakamwanjula enkeera leero tafunye flag enkeera nasala eddiiro. N'ayogera wali n'agamba nti aba NUP tebampadde flag kubanga waliwo yansaba ssente nti azitwalira omu ku bakulembeze n'eŋŋaano zimu. Ensonga lwaki tebampadde flag. Bannamawulire baaliwo awo ne bamubuuza nti meeya tubuulire muntu kyoyo. N'aga nti erinnya kandyesigalize. Neŋŋamba yiyi meeya Mutebi mbadde muwa bambi ekitiibwa nze nga nze. Era bambi ne bwe yafuna ebizibu ne tugenda tumukyalira mu ddwaliro nakinga naye kati bwe yayogera bw'atyo neŋŋamba yiyi meeya Mutebi ebyobuyaaye wabitandise ddi? Nsonyiwa okubiyita ebyobuyaaye kubanga okusookera ddala meeya Mutebi bw'abanga waliwo omuntu yenna eyamusaba ssente nga fulaga tennatuuka lwaki teyatutegeeza? Kuba tuze tukyogera kyowulira kyonna tutegeezeeko. Kati asoose butafuna fulaga asaze eddiiro neegatta ku kibiina ekipya ogutali musango ne kati awo avuddeyo n'agamba nti tebampadde fulaga kubanga bansaba ssente ne sizibawa. Ne bamubuuza nti kale tubuulire ani oyo yakusaba ssente? Nti erinnya sijja ddibabuulira, tulaba nti abaakola bya kiyaya abalimba kuba kaakati ne bwe kiba nti ayinza okuba ayagala mukumba n'agamba waayi kati then saagala afiirwe kalimu ke. Kati ani abagenda okukkiriza ebintu ebyo? Kati ffe ng'ekibiina ogenda tunenya otya nti temulina kye mukozeewo ng'abantu ebintu babisobya batusaba ssente? Kati bw'oyogera bw'otyo n'ogamba nti nze safunye fulaga kubanga waliwo yansaba ssente, erinnya ki sijja ddibabuulira. Kati ekibiina kitandikirewa bwe kuba kunoonyereza tutandikiriwa tugende tuloote twebake tuloote nti oba oliawo erinnya lino yabadde ategeeza. Kati naye olaba si mulambulukufu kyovudde olaba ngambye nti nedda kye yakoze ekyo ate munnaye tekimugwana kuba mulaba musajja wa kitiibwa naki. Noonya akalulu ko meeya Mutebi weegase ku kibiina ekipya tewali buzibu, noonya bulungi akalulu. Naye bw'onodda mu bina ate ebyekiyaayayi era nti kabansaba ssente kale tubuulire erinnya newankubadde Yesu wasaze ne weegatta ku kibiina ekijja. Ffe kituyamba nnyo bwe tutegeera kale ani oyo so that naffe twetereeza. Naye kati tuyagala nakwogera linnya ekitegeeza byeyogere ofumba bifumbe. Kati waliwo omulala gwe nalaba muvubuka weye Nansana bamuyita Sali ayagala bwa meya Nansana division si municipality. Kati oyo no y'omu yika kwabo binakalaba agamba nti ze kakati nira gwe nnumiriza n'obujulizi mbulina. Obujulizi bwe yalaga yali screenshot eraga nti simanya zino ssente milioni 6 nazisindika ku simu ya muntu ono. Ene tupikinga interest kuba kati oyo wakira tuwadde ku bujulizi singa bali abagamba nti bansaba ssente nesijja babulirani yazinsaba ne munoonyereze kati ng'ayagala oba tutandikirewa. Naye kati ono n'alaga screenshot netutandika okuginoonyerezaako etuzuula nti njingirire. Ate ne mukubijingirira teyabijingirira bulungi nti simanya nasindika milioni 6 zonna lumu ate bansalako nusu 10. Gwekyo waliwo kirabyewa anti kati yabijingirira negamba kale tuweyongere tufuna phone records byonna tebirimu. Kakati omuntu oyo bamusaavinze bamutwala mu kooti kubanga forgery ate n'awayiriza nti omuntu ono musindikira ssente naki. Kati naye kati oyo yali atuwadde ku kyayita obujulizi ne tutandika okunoonyereza nga bufu. Ne kati bano abalala ng'owekitiibwa meeya Mutebi abavaayo ne bagamba nti bansaba ssente naye sijja nababulira ani yazinsaba. Nedda tubeera mukulembeze mutuufu kuba kaakati ekibiina oba tugenda kinenya singa otubuulira n'otuwa information ono eyansaba ssente wayatugamba n'ogamba simanyi omuntu oyo namusingana ku restaurant biki naye sijja mubabuulira. Kati ekibiina tuyinza kinenya nti kinoonyereza ku nsonga yo kuba tekirina we kitandikira. Abantu bano bagenda okujja ku bwannamunigina oluvannyuma lw'obutafuna kaadi tebagenda kukosa obuwagizi bwammwe mu kalulu kano. Abantu tebaayawo abamu bagende kusaidia abalala bagende wannannyini flag tekibakose. Ba independent babeerangawo n'akalulu akawedde baaliyo Mukaluka Nalukoola baaliyo waliwo mwe yagamba nti kakati Nalukoola yalina fulaga nenze nina ground. Ground ne mugamba olimba naffe totulina. So babeeramu obuzibu bwe bwava Saalongo
nti bagenda ne bakola demarcation government ngeyita mu electoral commission ne bakendeeza ebifo naddala wano e Buganda tebakikola mu bitundu ebyenjawulo bakikola wano kakati nze ekyanja gyembeera kyanja nga parish yina aba direct council bana abaliwo kaakano naye kalulu ke tugendamu agenda kubeera omu wone naggulu we muli bakansala basatu kati agenda kubeera omu nti kakati ate wonna bwe kityo bwe kiri nti olina bakansala basatu ku bana bonna ba NUP bonna bagezezaako okuweereza naye kati agenda kubeera omu kati bonna bainkamenti bazze mu lwokaano n'abapya nabo beesowoddeyo ne bajja ne bagamba naawe obusobozi mbulina kakati olina abantu 15 20 bonna beegwanyiza flag egyo kati ekibiina bannaye kikole ki kinakwata kaadi eno nekigiyuzayuza buli omu nekimuwakawo akatundutundu tekisoboka kati awo obuzibu bwaviira kyodula n'abemulugunya bangi mukko kubanga mwe muli ne bainkamenti olina n'agamba yinze mbadde mukulembeze nze sitting councillor lwaki sifunye fulaga naye aboogera ekyo muli bana kati fulaga bwetaaga omu yekka ekibiina kirina fulaga emu so of course government ekikola kigenderere okuteekawo embeera eno tubeere mu kuyombagana abantu baffe banyiige naki kyovudula tebakikola mu bitundu awalala ffe nga opposition tuze tukyogera nti twagala gavumenti eri mu luzungu kituyita lean gavumenti ng'erimu abakulembeze abatono mu parliament tuliyo bangi ba RDC bangi ne ba deputy RDC assistant RDC then ina presidential advisor simanya bameka naki kati nga twagala ekyo kyonna kikendeere kati omuntu yalibuuziza nti Ssenyonyi ati lwaki we mulugunya nga bakendeeza bakansala ekyo si kyoyagala kyenjagala naye obuzibu okikola mu kifo ekimu kyokka ekigendererwa kitekibira kituufu bakikozeewa wone Buganda mu region zana tebakikoze bawadde ensonga kyokukikola wano nti bakansala bangi ab'e Kampala bwe bagamba mu Buganda ate nga n'awalala bangi kati mu parliament mwentuula mulimu abakulembeze nga kati mulimu omubaka omubamuyita Geoffrey Machi very cantankerous fellow mubaka wa Busia municipality oyo yafuna obululu 35,000 buka bwe bamuyingiza mu parliament kati tutula naye mpaka nize nafuna obululu obukubisaamu obubwe emirundi nga 10 nitutulamu mu parliament kakati ffe tugamba nti bw'oba wakendeeza abakulembeze oba babaka bameeya bakansala tukole omutemwa omukulembeze oba mubaka oba kansala akulembere abantu ennamba bweti population quota tutambulire awo kikole mu ggwanga lyonna si mu bitundu ebimu byokka bw'okikola mu bitundu ebimu byokka ekigendererwa nedda obeera nakirala nnyo olowooza kigendererwa ki ekya gavumenti okukola kino anti bamanyi nti kakati wano abakulembeze baffe bangi katukendeeza abakulembeze ba NUP nti mu kansa eyo kansa erimu abantu 945 bonna ba NUP abakulembeze bangi aba NUP abo batukubira kerere tubakendeeze kyekyali ekigendererwa n'okututeeka mu kavuyo nti kakati babeere awo mu kulwanagana abemulugunya bangi naki naye naawo nawo tugenda kusomokawo era tuli mu kusomokawo tuli basanyufu nti abantu bangi bavudde abadde banyize ne bagamba nti naye kale newakubadde nanyiiga saafuna fulaga naye ekibiina kirina fulaga emu kati nze sigenda kujja kubwa namunigina n'ababadde bajjayo empapula ne banominatinga kati bali mu withdrawing bangi era tukyebaze ekyo kubanga ekibiina nga tekirina kikigenda kukola fulaga kati eri emu lwaki badde bettanira nnyo okufuna fulaga zino mugenda kubasasulira mugenda bafandinga during campaigns obakolera posta obawa sente za campaigns eza nomination muzibawa abantu bamanyi nti fulaga ekuyisaawo yeyamanvuuli kyovudde olaba temulina kyembongerayoko ngaba tugambe ba MPs oba ba LC5 councillors mugenda kugira president yekagwa mugenda okuwa okumanaging okuwa sente of course tukimanyi katwagala okuteeka abakulembeze mu bitundu by'eggwanga byonna waliwo oyinza otuuka nga bambi oyinawo akwatidde fulaga naye ng'abulamuko nomination fees beetaaga million 3 ku mubaka ayinawo 2 toga kale maybe tumyabe tuwongerezeeko naki tu depending on sente tufunyezenkana wakyo dola tuli mukola kawefube okukuŋŋaanya sente bagambe mu abaana n'ebyana nti oli baamuwa nzate tebampadde bawaddaani anti ngamba tebagambe nti mulimu abaana n'ebyana bwe mukozesa yardstick eyo nomugamba nti no tuweeyinga ne tulaba kiba kitegeerekeka kati nange bagenda ekibiina kigenda kunsasulira nomination fees
ntomanya bwekina bwekina tekinsasulidde nange ngambe nti yiyi ze lwaki tebansasulidde kibeera obvious era n'abantu baffe bakimanyi. So yes, waliwo ebitundu ebimu nga bwe buzibu obuliyo nga bambi waliyo omwana muvubuka muto ng'ayagala nnyo amaanyi alina agezaako mu round agitambula naye nga eza nomination pe. So kati nitugamba kale tukole fundraising tulabe tunasobola okuyambako buli omu tajja kusobola kuyamba. Ate era gye bali bangi nga balemeddwa era ne batabawa na kaadi naddala ku bakansala ne batabawa kaadi naye nga grand badde bagirina somehow ne batayitamu. Anti kati ekyo kibuuzo mbadde manyi Dick na kizeemu wakizeemu naye ngamba kati awali bakansala abana bonna baweereza kaadi tuyineemu kuba ebifo babikendezezza. Yes, kati noli naye agamba ndi mukulembeze ndi sitting councillor y'abantu era nze mbaweereza ne kati mwenna abana kye mukoze kati kaadi eriemu tetugenda gigabanyamu emirundi ena. Ekyo nayo kizeemu dda banna ekibuuzo. Okay, abatuliza kanveeko mu bulango tukomawo nnyo mu bulango bwaffe obwo butuusa ku dakiika 10 ezibala okwera essaawa 2 tuli mu program Lutindo mu studios tulina Honorable Joel Ssenyonyi. Honorable Ssenyonyi, njagala kuzzaayoku ku parliament gy'oli nga leader of opposition. Olowooza nti obuweereza bwo nga leader of opposition bulina ettaffaali kwe bugasse ku ngeri opposition gyenyigirizaamu gavumenti mulina ebintu bye mutuuseeko byoyinza okugamba kino nno kizze ku mulembe gwange gavumenti ne tuginyiga ne tugituusa ku kino? Biki kati yagala ntule wano ntandika okwewaana ntandika okwefuuyira omulere. Why not? Because goli mu nedda sijja kikola naye kyenja okukugamba abantu baleka ne bakola judgment yaabwe naye kyamazima ndi waliwo bimwali mutamanyi ebifa eyo mu parliament kati bimumanyi nga birwa ati bitubulize nze nyinza okuba mbimanyi twakola wano parliament exhibition temwagira ne mugikolako ne wano story nga Simba naki ebyo byegamba kuba obuvunaanyizibwa is to keep government in check. Nze nagamba nti yes nga bwenteeka nabbanja ne banne kuninga okuweereza nti nessiga lyaffe erya parliament nalyo nja diteeka kuninga liweereza obulungi awalizi era njazoogeraku njazisongako kino kikyamu kino nakyo nenkijjayo nekiri nti kakati gwe ate lwaki olabisa mu parliament nga nawe mwotuula ate budgeting tandika kuyonja wange bwe tugenda ku budgeting tulaba institutions nga KCCA baziwa sente ntono waliwo abagambibwa nti no bakansala bamwe bagabye n'omwala okuguwa hamu mu bakansala obuzibu otabise ebibuuzo bingi buuza kimu ku kimu wendi byonna nja biddamu kati tandika nekyo yagala kyentandise nakyo ekibadde kya budgeting gwenga leader of opposition government okuba nti ewaaka sente kamala naddala ebitongole nga KCCA tulaba nti KCCA kyalina challenge yakasasiro mu Kampala. Si KCCA yokka, of course ne KCCA ne sente ze baziwa nazo tebazi accounting bulungi. Nga nkyakulembera akakiiko ka kosasi nakola report ku KCCA. Na sente zibbibwa mpitirivu. Nga bakola enguudo ne baga nti buli kilomita bagikoze ku buwumbi 910. Kilomita twakola research nga kilomita y'oluguudo olulungi olukoleddwa obulungi. Ekinene nnyo ng'obooli ababbye namu obuwumbi 3.5. Nekati bonga bagamba buwumbi 9. So ebyekiyaye bingi nga yes beetaaga okuweebwa sente ezeetaagisibwa then baziwereka accountability nti naye nga nezibaweebwa nazo bazibba report gye eri twagitepolinga naye ebitongole bingi kati tubadde mu parliament nga sinajja wano tubadde twogerako nga twogera ku byobulamu tugamba naye kakati mweyo gye muli nga mbuza aba NRM ne ba minister ebifo bimukiikirira amalwaliro ageeyo health center for zo ziri zitya waliwo omubaka wa minister honorable bali omunsi yagenda bami nafuna obuzibu ng'ali eyewuwe mu kyalo eyo ne bamutwala mu kalwaliro akaawo teyamala wona ddakiika 10 agenda fiirayo katuni gye nalaba nga tajamu ne mbagamba nti kakati bwe tulemerako nti amalwaliro gonna tugakoleko
tutekeyo eddagala tutekeyo abasawo gwe nolowooza nti ekyo tukinkwatako kubanga bwe ndwala bajja kuntwala Nairobi ekizibu kijja kutuukako ng'oli eyo mu kyalo ewuwo wootuukire Nairobi nga balina okusoosa samuya bwaba nga teri kiriyo ne Nairobi tojja kutuuka ojja kuba ofudde naye oluusi oyogera n'abantu ng'olinga afuuyire endiga omulere naye so ebitongole bingi yes nga byetaaga okwongera sente gwanga lino nno muna erina sente mpitirivu buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion eripooti ya gavumenti IGG kati gwe teebereza amalwaliro ameka agasobola okuzimbibwa mu butabalika 10 amasomero ameka nakulengera ng'owaddawadako ku ddwaliro ery'erubowa kati eddwaliro ery'erubowa kati n'akatabalika kawera 1 trillion fact no financial yawe enaggwera nga tuspendize 1.4 trillion naye muli ku stage 50 kati bwe twakuba ennyo kerere ne baga Bassenyonyi bano nabo batulemeddeko katuteekeyo kisheere kizimbe ne bakiteekayo kisheere era woyita ku luguudo olaba kisheere bagasegasa amatafaali naye kati zinaga nti ekyo tekimala njagala sente zino zonna mutuwe embalirira nti eyo shell structure gye muyizimbye yeegwa mu sente zino zonna ezikozeseddwa nkyalinze ansi era nkyabalemeddeko babbi kituufu sente za gavumenti zonoonebwa waliwo ruma egamba nti bakansalas ba KCC banup bawa hamu omwala nga bagumwa batya kusinziira ku ki anti be bakulembera kanso nti bayisa resolution ekkiriza hamu okutwala omwala ogwo resolutions ezo wazisoma mwami Diiki Lord Mayor yazitubuulira oyogedde ku resolutions yes wazisoma nze ng'omuntu saazisoma kati nja kusaba naye uliriza the Lord Mayor is a credible man, he's a credible leader mu Kampala zinaye zirina njaze kuwaako copy good mu resolutions omwo temuli kuwa hamu mwala gwa Nakivubo tekiri mu resolution eyo by the way sigamba nti hamu talina kuyita mu mitendera era kyovudola bavumirira ebbaluwa ya Mwai Museveni kubanga ebbaluwa yamuwa mwala ogwo ekibuga nze munaye bwe tukiyitamu twagala ekibuga kitereere emyala gikolebwe enguudo zikolebwe kasasiro ayolebwe abantu nga bane bali bubi kasasiro n'agwira abantu ne bafa enkuba bwetonnye ekibuga kyonna ne kijjula omujjuzo ebyo byonna twagala bikolebwe naye omuntu yenna ayagala okukola ebintu ebyo tambulira mu mateeka okay osobola okukola ekituufu so Mwai Museveni yawandiika ebbaluwa eyamuwa omwalo ogwo mu resolutions by the way bakansalas si be bakivunaanyizibwako ekyo otherwise resolutions nyingi zebaali badde bayisa zaali badde ziteekebwa mu nkola naye anyway ne mu resolutions ezo saalabamu tera tekiriimu nti kati tukuwadde omwala gwe Nakivubo tekiriimu mu resolutions ezo. What was their role nga bakansala? So kyenalaba era abangi emuku it is resolution number 7 kuba nazisoma zonna ngegamba nti actually resolution number 3 ngegamba nti government sente zewa KCCA obuwumbi 806 obwezityo tezimala government era nga bagamba nti minister waffe gwa KCCA mu cabinet gamba government bongere KCCA sente ekibuga tukitereeze tuzimbe enguudo tuzimbe emyala n'ebirala. Then mu namba 5 ne bagamba nti government webate tuongedde sente kubanga buli mwaka tuzisaba tebazongera buli financial year. KCCA kwata kiri mu resolutions ezo zinasoma saliyo ne resolutions wezire nazisoma ne bagamba nti government kwatagana KCCA kwatagana oba ne bamusiga nsimbi n'abalala basobola okutuyamba naye muba guiding muite mu mitendera bafune approvals era muba supervising nga tebalina linnya lye bakonyeeko bahamu baani naye kuba naye nali ntabuse ninga abantu bakansala biki bino nenzinoonya resolutions nenzisoma kati bwe nalaba mu eyo nga bagamba nti yes KCCA government wate tuongedde sente tukwatagane waliwo kye tuyita public private partnership kale mukwatagane ne musiga nsimbi
mukole bulungi assessment afune approvals era mu supervising kati of course obuzibu bwe buli nti ebyo hamu tannabikola teyabikola approval KCCA etemwa approval nga resolution eno bwegamba kati kiba kitegeeza KCCA tejja kusobola kumusupervising ye abajja bagamba mwesimu mwampo olukusa lubuwa gye tubadde twogerako minister owa health yagivunanyizibwako yalina givunanyizibwako yagendayo Dr. Jane Ruth Aceng ne bamugobanga nange bebangoba n'ababaka ningamba ne minister w'ebyobulamu ate alina okuba supervisinga omanyi lwaki kyali bwe kityo oyo mukyala Pineti ye ng'agamba kati gwe minister wa health tolina kyongamba si guwampa olukusa olukusa nalujja mu state house kati gwe vaawo wano genda kakati hamu naye alina okuyita oba muntu yenna yita mitendera KCCA ku approve nti katereza kino kwanokola boti basobola okujja ku supervisinga ekyo bwe kiba tekibaddeewo enkya bajja kujja ku supervisinga obagobe oba sibe bakuwa olukusa oba bakansala balemererwa okukola due diligence ku investor kyajja anti kati awo nga tunnatuuka okuba resolution bwe begamba nti gavumenti bwe batutongedde ssente kale tuyinza okufuna investor naye tuyite mitendera gyonna naye investor kiki nakyo kiba kikulu anti kati awo kekali nti kakati muyite mitendera mukole assessment ne approvals zonna zibeerewo then n'okusupervisinga akade katuweddeko kusiibula abatuuliza seba abatuuliza tubeebaza mwebale kuliza programu yaffe eno twagala okwebaza abatuwagira nga National Unity Platform bannayuganda mwenna abali yinza n'okuba nga tuwagira NUP naye tukola ekisoboka okulaba nti embeera eno ekyuka nalabye aba NRM nga bali mu primary zaabwe nga nabo bakaaba banna zino ssente ffe tuzirabangako simanya biki batubbye n'ebirala nti system bw'ebeera nga nkyafu oba olyani naawe kijja kukosa bali omunsi ow'ekitiibwa bulijjo yawuliza gavumenti mu opposition mukukuluma nnyo biki kati gwe nalaba bambi nga naye akaaba agamba nti nedda banzibye akalulu sebo pulezidenti ntaasa ninga nti kati bulijjo byowuliriza ffenna tulwana okulaba nti eggwanga lyaffe litereera oba ogwawo oyinza n'okuba nga tutuwagira nga NUP si tteeka naye lwana okulaba nti eggwanga lyaffe litereera munange eryato bwe liba libbira oba otudde mu first class gana amaato amanene agalakizale mbeera mu classes ez'enjawulo nga bwe biri mu nnyonyi kati abamu nga batudde eri mu first class oba biki eryato bwe litandika okubbira saawa busaawa otudde wonna oba oli mu first class naawe ojja kgenda wansi kati tulwana okulaba nti eryato lyaffe lino eriyitibwa Uganda tulitereeza abatuuliza mbadde bawuliza balungi mbadde Dick Nvule musule bulungi era mweraba